First of all, manyi nti mutabani wa Museveni bambya ndootako ndowooza singa akeera ku makyanga yenze kyekirabo kye kyaba asinze okufuna naye tesi yenze era naye mugambe waliyo Bobi Wine omu ali wano naye ate ng'ekyo kivuddeko well abyagala nnyo naye namugamba challenge accepted era ayimirire mu ringi bamanye ani jeno omutuufu kuba awo mumba mugenda kumanya Rio Jeno ne fake Jeno. Okay, atugenze okumalako olunaku luno olwalero nga ekitongole ekikuuma ddembe ekya Uganda Police akina ebikwekweto bekikoze mu bitundu ebyekatwe nga muno akikwatiddemu n'omuyimbi amanyikiddwako nga Fiki Gaza. Fiki Gaza olunaku olwalero asuze mabega wa mitayimbwa era okusinziira ku Uganda Police egamba anti basanze amajambiya ebiragalagala akwotadde n'ebyambalo by'amagye mu maka ga musajja mukulu amanyikiddwako nga Fiki Gaza. Omwogezi wa police ayina kyagambye ku nsonga eyo byonna ogenda kubifuna olunaku luno olwalero asonga ate mu malala getulina olunaku luno olwalero waliwo laddu eyagudde mu bitundu eby'Masaka. Laddu eno ekubye omusomesa n'emuttirawo asaako n'okulumya abayizi abalala 15 nga kwotadde ne head teacher ow'essomero eryo mu bitundu eby'Masaka. Byonna tubiina mu mbozi yaffe eno ey'olunaku luno olwalero. Betty Namboze Bakireke oyo nno omukyala mubaka okuvaako walere mu bitundu eby'emukono kale nno agava mu nkubo gagamba anti ono bamususpendinze ku mukutu ogwa NBS era nga ensonga eyamuviiriddeko emberereze eno okusinziira ku Betty Namboze abadde okusinziira ku mawulire agava mu nsonda ezesigika babagamba anti omukyalo ono oboolyawo yayisizaamu omukutu ogwa NBS lwaki bagoba omusajja amanyikiddwako nga Zambali. Byonna ate era nga bwe twakoma ku listi yaffe eri atwali tugezaako okulambulira bannayuganda abagenda maaso n'okulabika nti bava mu bulamu bw'ensi eno naye nga ne batuukidde olunaku luno olwalero kooti tevangayo akutuwa muntu ki mutuufu oba nga tevangayo akutuwa nsala yaayo ntuufu ani eyatta abantu bano nga n'emisango gyabwe gikyagenda maaso n'okulabika nti gikyali mu kooti ng'era poliisi erina abantu abamu abe yavaayo n'egombamu obwala ng'egamba anti bayinza okuba balina kye bamanyi ku nfa y'abantu bano. Kale nno anoonako olwaliro atukwongedde lisiti y'abantu bano omanye engeri abantu bano gye baafaamu. Ankugambye abamu ku bo abali mu lisiti eno baakubwa obutayimbwa, abamu baakubwa amasasi asonga n'abantu abalala baafa butwa. Kale nno mu lisiti eno gye tukoledde olunaku luno olwaliro ogenda kumanya baafa batya era naki ekyo ekikusike ekyabaviirako okulabika nti nno bafa era na muntu ki omutuufu gwe bateebereza eyavaako enfa y'abantu bano. Naye nga hanzikiriza nno gwe nno akyali ku DPTV Uganda nkubuuzeeko ankugambe nti okola omulimu gwa ttendo nnyo gwe wenna agenda maaso n'okulabika nti nno okyatugoberera omukutu oli ku DPTV Uganda gwe wenna nga gwe mulundi gwo ogusose okwekkaanya omukutu guno agenda maaso n'okulabika nti osubscribinga bw'omala okusubscribinga ate weerabira okunyiga mu kigalo otuweere video yaffe eno like ajjukira buli wotuweera video yaffe eno like oba efuna omukisa okutuuka ku bantu abalala bangi abeetaaga okuwulira information eno. Kale no nawe gwe alina kyoteesa oba kyewabula ku programu eno osobola ogenda wansi mu comment section n'otubuulira oba kyotesa oba kyowabula atugenda kulabika nti atugenda maaso n'okukuddamu. Anzikiriza tutandikire wano. Laddu ekubye omusomesa anemuttirawo akwotadde n'abayizi abalala 15 okugendera ku bisago eby'amaanyi. Omusomesa omu amanyikiddwako nga omusomesa omu amanyikiddwako nga Moses Mutawe ono nno nga abadde musomesa ow'okubala mathematics akwotadde ne science era nga abadde asomesa ekibiina ekyokutaano n'ekibiina ekyomukaaga ku ssomero erimanyikiddwako nga Serinya Primary School erisangibwa eri mu Bulando Parish Nyendo Mukungwe Municipality mu bitundu ebyewali eby'Masaka. Laddu kale nno bwetu bwe yamukubye analabika nti nno ava mu bulamu bw'ensi eno obuwooma okukira sinza oba obulamu
mbukugamba entya engeri gye buwoomamu akale nno musajja mukulu anti okufa oyinza okuba nga tokweyitidde naye ate kwo munnange ne kujja kwegamba laddu esobola okukuba naye ng'ate tojetegekedde kubanga ebiseera bisinga atuyinza okugezaako okwewala okufa naye ate munnaaye okufa kwo ne kutwereetera kale nno atubeera balyazaamanya ogenda maaso nga tusoose okwebaza Omukama Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyakyatuwadde genda wansi olw'okubeera nga webaza Omukama Katonda olw'ekyo ekirabo eky'obulamu kyakyatuwadde laddu eno nkugambye ettiddewo ekubye n'ettirawo omusomesa akwoteeka n'abayizi abalala 15 okubeera nga bavuddewo oba olyawo n'obuvune obw'enjawulo editicha w'essomero lino naye abaddewo ku ground so n'agenda maaso n'okubeera nga naye akosebwa so laddu eno bwetyo bwegenze maaso n'okuba essomero adye nkugambye erisangibwa eri mu parish ey'e Nyendo Mukungwe so omulambo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze ekisa so agende maaso n'okubeera nga amusonyiwa ebyo byonna ebyamusobako akale no anzikiriza atugende maaso n'okulabika nti tweyongerayo olunaku olwaleero ekitongole ky'ebyokwerinda ekya Uganda Police kikoze ebikwekweto mu bitundu ebyekatwe muno mwe kizuulidde kisanzeemu ababbi abadde bagenda maaso n'okutigomya eggwanga lino mu kikwekweto kye kikoze olunaku luno olwaleero kale nno kikwatiddemu n'omuyimbi amanyikiddwako nga Fiiki Gaza ono nno olunaku olwaleero nina amawulire ag'okutegeeza nti olunaku olwaleero asuze mu kaduukulu ka poliisi okusinziira ku Uganda Police egamba nti esobodde okukola ebikwekweto ekizuulidde nti abamu ku bantu ababadde batigomya ekibuga ky'e Kampala mwe mubadde n'omuyimbi ono amanyikiddwako nga Fiiki Gaza kale nno anzikiriza angende mu maaso n'okkuwa omwogezi wa poliisi ng'agenda mu maaso n'okubeera nga akunnyonnyola ki ekituufu ekyakwasiza musajja mukulu Fiiki Gaza. Okay. Robbery cases following a surge in robbery cases within and outside Katwe Police Division, a targeted operation was conducted at the residence of Jingo Shafik. Agamba anti okusinziira ku bikwekweto bye bakoze ebyababbi abakozeeko ebikwekweto mu bitundu ebyekatwe era ne bayitako ne mu nnyumba ya musajja mukulu Jingo Shafik amanyikiddwako nga Fiiki Gaza alias Fiiki Gaza. The operation resulted in the arrest of 4 suspects, that is Jingo Shafik. Agamba anti mu kikwekweto kino abasobodde okubeera nga abakwatiramu abateeberezebwa ababadde bana era nga muno mwe mwabadde ne musajja mukulu Fiiki Gaza. Magola Najib Mutuba David alias Marvin Gaza and Ziwa Charles alias Muzungu. During the operation, exhibits including pangas, military attire and suspected narcotics were recovered. Notably, the resident of Jingo Shafik, an artist, was found to be harboring some of the city's most wanted criminals. Furthermore, one of the suspects, Ziwa Charles, was discovered to have escaped from custody while facing a murder charge. Sanctioned files are in place against all the suspects arrested during the operation. Okay, and robbery cases with andowooza ogenze maaso n'okubeera nga omwewulirirako agamba anti okusinziira mu bikwekweto bye baakoze abaakizudde anti musajja mukulu Fiiki Gaza bye baakoze makaage baasanzeeyo amajambiya ebiragalalagala akwoteeka n'ebyambalo ebiteekeddwa okubeera nga byamagye era okusinziira
akubye atugambye anti omu ku bantu bano abagenze maaso n'okubeera nga bakwatibwa oyo nno yali akwatiddwako ate n'amala n'atoloka mu kaduukulu ka poliisi. Akale no saagala kumulwako nnyo naye nzikiriza ndowooza tumusabe tumuwe bwe banaamala okukizuula nti kituufu abadde omu ku abo ababadde bagenda mu maaso n'okutigomya abantu akamusabeyo bamuwe kkooti y'abantu yo oba oliawo yenna egenda mu maaso n'okubeera nga emulamula kubanga omubbi ye muntu asobola okukubba n'asaanyaawo ekirooto kyo kyobadde omaze nga ozimbira ebbanga ye najja n'akitwala mu lunaku lumu naye nga ate kinnakakasibwa okutuusa nga obujulizi bumaze okulabika nti nobuvaayo ne bulumika musajja mukulu ono Fiki Gaza akwotadde ne basajja banne nenga njagala nkujjekaawo ate tugende maaso n'okubeera nga nkwongerayo agwogenda maaso n'okubeera nga wekkaanya ye mukyala amanyikiddwako nga Betty Namboze Bakireke oyo nno nga mukyala avaako wali eri mu bitundu eby'emukono so akiikirira side eyo okusinziira ku mawulire agagenda maaso n'okutambulira ku mukyala mukulu ono Betty Namboze Bakireke gatulaga butereevu anti ku mukutu kwabadde agenda maaso n'okubeera nga attaanyiza ensonga ogwa NBS agwavuddeyo ne gumususpendinga. Yes, agwamususpendinze obutadda ku mukutu gwabwe lwansonga nti yabakuba oba oliawo yabakuba kajojijoji w'ebibuuzo ng'ayita ku mitimbagano ng'ababuuza nsonga kiddala entuufu eyagobesa omusajja amanyikiddwako nga Zambaali Brasio Mukasa. So ebimu ku ebyo ebikwatagana ku mukyala mukulu Betty Namboze Bakireke. Kale no nga bwe nakusuubizaako wali mu ntandikwa anakugambye anti tugenda kutunuulira listi y'abo abantu abazze battibwa nga ku bano abamu bakubwa butayimbwa naye nga gwe bagamba nti omuntu eyavaayo okumukuba akatayimbwa abantu abamu bamukubamu ebituli nenga nayo tuukidde olunaku luno olwaleero akooti tevangayo kutuwa nsala yaayo nambulukufu mu musango guno. Mu lisiti era gye tulina olunaku luno olwaleero tulinamu bo abantu nga baafa ate nga baali b'amaanyi oba oliawo nga bamu babayinamu essuubi. Katugende mu lisiti eno nkakasa giwe obudde ogiwe n'amatu tunagenda okuva mu lisiti eno ng'ate oba oliawo oyinamu kyoyize. Les gens vont se rendre compte que nous avons commencé et c'est un mouvement national. Agwogenda maaso n'okulabika nti nno wekkaanya. Kale nno ate yali mulala wabula yali Meja Jeno James Kazin. Meja Jeno James Kazin yali munnauganda omusirikale ate nga wajje ly'eggwanga erya UPDF. Ono yaweerezaako nga omukulembeze w'abakozi mu Uganda People's Defence Force okuva mu mwaka ogwa 2001 okutuukira ddala mu mwaka ogwa 2023. Meja Jeno James Kazin yazaalibwa mu mwaka ogwa 1957 wali eri mu disitulikiti ey'e Kasese mu bugwanjuba bwa Uganda. Meja Jeno James Kazin ate yasoma kugenda wala nnyo era bwe gwali tegunnatuuka mu mwaka ogwa 1984. Kazin yali memba wa Uganda National Rescue Front ekibiina ekyabayeekera ekyali kikulemberwa General Moses Hali era nga kisinziira wali eri mu West Nile mu bukiikakkono bw'obugwanjuba obw'eggwanga Uganda. Awo mu 1984 yava mu kibiina ekyo ne yeegatta ku National Resistance Army ekibiina ekyali kikulemberwa Yoweri Kaguta Museveni era nga mujaasi n'awandiisibwa. Yafuuka omu ku bakuumi ba General Salim Saleh era yafuuka omujaasi omukugu ku ddaala erya captain mu mwaka ogwa 1987. Meja mu 1989 era Lieutenant Colonel mu mwaka ogwa 1981. Kale nno yo gwe tugenda maaso n'okulabika nti nno wekkaanya akumacha okufa kw'omusajja ono akumacha ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'11 mu mwaka ogwa 2019 ku ssaawa nga 12 ez'okumacha Meja Jeno James Kazin yafiira mu maka ga muganzi we wali eri mu Kampala e Namuwongo oluvannyuma lw'okukubibwa akatayimbwa ku mutwe mu kulwanagana ewaka era Meja Jeno James Kazin yagenda okulabika nti no ava mu bulamu bw'ensi eno ng'alina emyaka 52 egy'obukulu. Agambibwa okumutta ow'emyaka 28 Lydia Dral ono nno
amanyikiddwa mu ngeri ez'enjawulo yakwatibwa n'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi mu kkooti ento era n'asindikibwa mu kkomera ng'alindirira okuwozesebwa ku musango gw'okutta omuntu. Akazini yaleka abaana 5, abaana abawala baali 4 ate nga abaana ab'obulenzi yali omu bw'ati yekka. Okuva mu bakyala abaali 2 agambibwa okumutta amanyikiddwako oli gwe nagambyeko Lydia ate yamulinaamu mwana. Lydia yagenda maaso n'okulabika nti no awozesebwa era n'asingisibwa omusango gw'okutemula. Mu 2011 yaweebwa ekibonerezo akyali kya myaka 14 mu kkomera mu busibe. Obusibe bwe yabumalirako wali eri mu kkomera ekkulu erya Luzira Maximum Prison. Okay. Awo wennyini yateebwa okuva mu kkomera ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa January mu mwaka 2021 emyaka 2 egyasalibwa ku kibonerezo kye nti ono omukyala baamusiba newankubadde nga baamusalira emyaka 14 naye yagenda maaso n'okulabika nti no asalibwako ekibonerezo akyali kya myaka 2 nti baamusiba emyaka ajali 12 then ne bamusalirako emyaka 2 wabula nga n'emyaka 2 gye yagenda maaso n'okulabika nti no amala mu kkomera nga bakyamunoonyerezaako n'emyaka egyo ajjasobola okulabika nti no agigenda maaso n'okulabika nti no gibalibwa. Kale nno anjagala tweyongereyo ku muntu omulala. Kale nno yoyo enfa oba ebimu ku ebyo kubadde bikwatagana ku nfa ya musajja mukulu yali amanyikiddwako nga Major General James Kazini nkugambye eyafa mu mwaka ogwa 2009 naye nga neotuukidde olunaku lwaleero mpaawo ani amanyi kubanga yeyo kooti oba kyekyo ekifaananyi kooti kye yatusiigira nga n'omuntu gwe batugamba nti eyamukuba akatayimbwa yasobola okulabika nti no asibwa emyaka 14 gyokka wabula ku myaka 14 gye yalabika nti no asibibwa n'asalibwako emyaka 2 alwansonga mbu yali yeyisa bulungi mu kkomera then ne bamuta ngera n'otuukidde olunaku luno olwaleero alya butaala. Decided not to prosecute him. That, in my view, has established a precedent where it may be difficult for us to punish other officers. Oyo gwogenda maaso n'okulabika nti wekkaanya yali amanyikiddwako nga Brigadier Noble Mayombo. Ono yali military officer, yali lawyer, ate era nga yali legislator. Ono yazaalibwa wali mu district ey'e Kabalole mu Stolo sub-region mu Western Uganda mu mwaka ogwa 1965. Major oba Brigadier Noble Mayombo enfaye aneotuukidde olunaku luno olwaleero nga ekyatankanibwa lwansonga anti yalekawo ebibuuzo bingi nkugambye nga neotuukidde olunaku luno olwaleero nga mpaawo ayinza kuwa kituufu ki ekyaviirako omusajja mukulu ono okufa era bw'abanga yafa muntu kyoyo eyakimutuusaako era yalina kigendererwa ki ekyokumujja mu bulamu bw'ensi eno. Zaalinga ennaku z'omwezi 27 omwezi gwali gwa kuna mu mwaka 2007 ennaku z'omwezi nga 27 Brigadier Noble Mayombo yagwamu essujja era nno essujja lyamuviirako embererezi n'okulabika nti ava mu bulamu bw'ensi eno. Ono oluvannyuma lw'okufuna essujja yaddusibwa mu ddwaliro ery'ekumpi eryali lisangibwa mu bitundu eby'Kololo eryali limanyikiddwako nga Kololo Hospital. Ono Major oba Brigadier bamukolako research ne bakizuula nti akalulwe pancreas kekagenda maaso n'okubeera nga kamutawaanya era kekamuviirako ekirwadde kino ekyagendanga maaso n'okubeera nga kimubala embiriizi. Wayitawo akaseera newankubadde nga bagenda maaso n'okumubudaabuda akwoteeka okumuwa buli kimu ekyali kyetaagisa mu kaseera ako, okumuwa ebyokulya, okumuwa ebyokunywa, naye embeera yalabika nti yeeyongera ate kusajjuka busajjusi. Oyo nno yaggibwayo mu ddwaliro eryo ery'Ekololo. Olwo nno n'atwalibwa butereevu mu ddwaliro eryali limanyikiddwako nga International Hospital Kampala. Eyo nno nga bamuteeka ku byuma intensive care unit mu ICU okulabika nti bagezaako okutaasa obulamu bw'omusajja ono, wabula abaakanya byonna kubikola, abamuwa buli kimu ekyali kyetaagisa nga buterere akulinga okufuuyira endiga omulere kubanga newankubadde nga byonna babikola ate mpaawo yadde n'ekimu
ekyakyuka. Oyo nno ayagibwa mu ddwaliro liryenkugambyeko erya International Hospital Kampala. Olwo nno anaddusibwa ku lunaku lwali lwa Sande ng'ennaku z'omwezi 27 ennaku z'omwezi 29 omwezi gwali gwa kuna mu mwaka ogwo gwe gumu gwennyini ogwa 2007. Oyo yagibwayo mu ddwaliro lyenkugambyeko erya International Hospital Kampala, anaddusibwa mu ddwaliro wali eri mu ggwanga erya Kenya eryali limanyikiddwako nga Aga Khan. Nabo abagenda maaso n'okumwekebejja ne bekkaanya buli kimu ekyali kimuluma, era nabo ne bakizuula anti akalulwe pancreas akekagenda maaso okubeera nga katabangula obulamu bwa musajja mukulu Brigadier Noble Mayombo. Era newankubadde nga bakola buli kimu, lwali lunaku lwa kubiri oba lunaku lwali lwa Tuesday ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano mu mwaka 2007 azaalinga ssaawa 5 ez'okumakya waliwo akasimu akakubibwa, era waliwo amawulire agajja ku tebo nga gano nno amawulire tegaali malungi era nga gasanyalaza eggwanga Uganda lyonna nga gaali galaga anti Brigadier Noble Mayombo avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kale nno newankubadde bawaayo ripooti ng'eraga nti akalulwe akekavirako musajja mukulu ono okuva mu bulamu bw'ensi, wabula nga abantu abamu n'okutuusa essaawa za leero abawakana kubanga waliwo agava mu nkubo nga galaga mbu musajja mukulu Brigadier Noble Mayombo yandibanga mbu yafa butwa n'okutuusa essaawa za leero ateri amanyi kituufu lwansonga nti abamu bagamba yafa butwa ate okusinziira ku ripooti eyakolebwa bo balaga anti musajja mukulu akalulwe akekamuviirako okuva mu bulamu bw'ensi eno, wabula kinajjukirwa anti ono yalina muganda we yali amanyikiddwako nga Rwabon. Ono nno yali muwagizi wa Dr. Kano Kiza Besigye. Bano nno abaali babiri bwe bati nga toyinza kubaawula wamma nno gwe nga ne woobeera ani atosobola genda maaso n'okulabika nti nno obaawula. Mwaka ogwa 2001 muganda wa musajja mukulu Brigadier Noble Mayombo yakwatibwa anaggalirwa alina emisanga egimu gye yagenda maaso n'okubeera nga avunaanwa. Kale abatugambya ddala butereevu anti musajja mukulu Brigadier Noble Mayombo ekyakwata muganda we ate kyamusanyusa. Bagenda okwata muganda we akaseera ako nga ye head of military intelligence. Kale ebimu ku ebyo n'okutuusa essaawa za leero ekituufu ekyaviirako Brigadier Noble Mayombo ate kimanyiddwa n'okutuusa olunaku luno olwaleero. Oluvannyuma awo abaavaawo ne bamu appointinga okubeera nga permanent secretary o Minister of Defence wa UPDF. Kale nno ayeyo musajja mukulu amanyikiddwako nga Brigadier Noble Mayombo. Daddy! I'm worried they're going to kill you. Who do you think you are? I am Janani Jakalia Luwum, the Archbishop of the province of Uganda, Rwanda, Burundi and Bogozaire. Oyo gogenda maaso n'okulabika nti nno wekkaanya yali amanyikiddwako nga Janani Jakalia Luwum, era oyo yali Archbishop ow'eggwanga lino Uganda okuviira ddala mu mwaka ogwa 1974 okutuukira ddala mu mwaka ogwa 1977. Ono nno yali Archbishop wa Metropolitan Province of Uganda, Rwanda, Burundi and Boga ekisangibwa eri Zaire. Musajja mukulu ono yakwatibwa era naggalirwa, wabula mu kaseera katono nnyo nga yakakwatibwa ate twafuna amawulire ag'entiisa anti musajja mukulu avudde mu bulamu bw'ensi eno. Newankubadde nga balina lipooti gye batukolera ku nfa y'omusajja ono, wabula bannayuganda assaako n'ab'eŋŋanda abaaliwo mu kaseera ako bino babisambajja anti okusinziira bye bateeka mu lipooti nabo bye basanga byali tebifaanagana ate era nga byali byanjawulo nnyo. Okusinziira ku byagenda maaso n'okulabika nti biteekebwa mu ripooti byali biraga anti musajja mukulu Janani Jakalia Luwum yafiira mu kabenje ak'emmotoka anti baali bagezaako okulabika nti bagezaako okudduka lwansonga nti baali bamaze okukwatibwa era baali bagezaako okudduka olwo nno emmotoka n'eryoka eremerera omugoba waayo
ne bafuna akabenje oluvanyuma lw'okwambalagana n'emmotoka endala eyali ebava mu maaso. Olwo byebyo nno abebyagenda mu maaso n'okulabika nti biteekebwa mu ripooti, wabula okusinziira ku b'eŋŋanda bagamba nti newankubadde ng'abo bagenda mu maaso n'okuteeka ebyo mu ripooti, wabula abo ab'eŋŋanda bagambira ddala nti omusajja mukulu ono Janani Jakariya Luwumo bamusangako oba oliawo ebiwundu ebyali nga bya masasi. Omusajja mukulu ono era okuva ddala mu mwaka ogwa 2015 abateekawo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa February olunaku lubere olw'okujjukirirako omugenzi ono Janani Jakariya Luwumo. Ono nno musajja mukulu bwe yali atandika yazaalibwa eri ku kyalo ekimanyikiddwako nga mu Kyuni Village ekisangibwa mu Kitugumu District, era eyo nga gyagenda maaso n'okulabika nti atambuza ebintu bye ebyokusoma. Bwe yali atandika olugendo lwe olw'okusoma yawutandikira ku Acholi Parents, eyo nno gye yava n'agenda neyegatta ku Gulu High School, eyo nno gye yava n'agenda neyegatta ku ssettendekero eryali limanyikiddwako nga Boroboro Teachers Training College, era eyali isangibwa eyo mu bitundu ebyeggulu. Wabula ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa February mu mwaka 1977 ono ayina emboozi oba ayina okwemulugunya kwe yali amaze okukola mu mwezi ogwa January ng'agamba nti Idi Amin Dada agenda maaso n'okufuga eggwanga lino obubi, era ng'agamba nti Idi Amin Dada atulugunya abantu. Archbishop ekintu kye yavumirira ennyo, era n'agamba nti ono musajja mukulu Idi Amin Dada alina abantu batemula. Kale nno yali ateekateeka okwekalakaasa, wabula bino bwe byagwa mu matu ga Idi Amin Dada yalagibwa musajja mukulu Janani Jakariya Luwumo akwatibwe, era abajaasi b'eggye ly'eggwanga erya Updf bagenda bukolokolo mu maka ga musajja mukulu Janani Jakariya ne baaza omonno mwe bagamba anti balina ebyambalo bye basangamu nga byamagye, ebirala abasangamu ebintu ebyekuusa ku byamagye nga tebirina kulabika nti bibeerebwa n'omuntu wa bulijjo. Bino nno babikwata ne babitwalira Idi Amin Dada, era Idi Amin Dada bwe lwamugwa mu matu era n'abyerabirako n'agage yagamba era n'alagira musajja mukulu Janani Jakariya akwatibwe. Era ono yakwatibwa ennaku z'omwezi zaali 16 omwezi ogwa February mu mwaka ogwa 1977. Ono yakwatibwa, era Idi Amin Dada n'atuuza olukiiko lwa bannamawulire n'agenda mu maaso n'okubategeeza nti musajja mukulu Janani yali alya mu nsi ye olukwe. Janani Jakariya Luwumo ate yakwatibwa yekka, wabula yakwatibwa ne banne abalala babiri okwali Erinayo Oryema okwali ne Oboth Ofumbi. Bano nno bonna bakwatibwa ne baggalirwa, era Idi Amin Dada n'alagibwa abantu bano bagende mu maaso n'okulabika nti bawelennemba n'emisango gino egy'okulya mu nsi olukwe. Wabula bano newankubadde nga abantu bano bakwatibwa enkeera waalwo ng'ennaku z'omwezi zaali 17 oba kubanga kiteeberezebwa anti Janani Jakariya Luwumo newankubadde nga yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa February, wabula ng'ennaku z'omwezi 17 omukutu ogwa Radio Uganda gwalangirira nti abantu bano abasatu ababadde bagenda maaso n'okulabika nti batwalibwa mu bitundu eby'ennakasero bagwa ku kabenje. Wabula okusinziira kwa lipoota, ebintu bye bateeka mu alipoota, abantu bano bagambira ddala nti baali bagezaako okwesimattula ku muntu eyali abavuga okubatwala mu bitundu eby'ennakasero. Olwo nno ne bakyankalanya emmotoka wakati mu kugiyuguumya. Kale nno nga naye talina kyakkola kyeyava ayambalagana n'emmotoka eyali egenda mu maaso n'okulabika nti no era ebavaako mu maaso. Era okusinziira bye bateeka mu ripooti bagamba anti Janani Jakariya Luwumo yafa ne banne abalala babiri, era abantu abatuuka ku siini ku makya bwe bagamba nti accident eno weyagwa basanga nga abantu bano babalezeewo bulungi ng'era omuntu eyakudde ku accident bw'anaabeera. Newankubadde nga amawulire agava mu nkuubo eri abafamire bo bagambira ddala anti newankubadde nga mu statement gye baabawa
yali eraga anti Janani Jakalia Lumu abafa accident bano babisambajja ne bagamba nti bino byonna abagezaako kulabika nti no babuzaabuza musango abo ekintu kye bagamba anti Janani Jakalia Lumu batamutte era nga yakubwa masasi okusinziira ku balabwako n'agaabwe bagambira ddala nti Archbishop ono yakubwa essasi erimu ku mumwa n'akubwa amasasi amalala 3 mu kifuba ate era nga ne banne balebwe batyo nti omu ku bo yakubwa essasi ku kigere omu ye n'akubwa amasasi amalala mu kifuba nti abalala babakuba amasasi mu kifuba ate omulala ye abamusanga mu kifo kubanga ye Janani Jakalia abamukuba essasi erimu mu mumwa wabula abalala bo omu bamukuba agamu mu kifuba ane ku kigere ate omulala ye ne bamukuba mu kifuba muka bonna banne abalala basatu bwe bagenda maaso n'okulabika nti bava mu bulamu bw'ensi eno wabula nga neetuukidde olunaku luno olwaleero byebyo ebyava mu kunoonyereza ku musajja mukulu amanyikiddwako nga Janani Jakalia Lumu yali Archbishop okuviira ddala mu mwaka ogwa 1974 okutuukira ddala mu mwaka ogwa 1977 naye nga bagamba nti musajja mukulu yafa accident era bwe gyawera emyaka 48 nga enfaaye emaze okulabika nti no eyitawo bw'obalabala n'ogatta n'ogabiza anoyawuzaamu bwe gwawalira omwaka ogwa 2015 baggulawo enguudo ezimu ne bazituuma Janani Jakalia Lumu ate era nga baggulawo n'agamu ku masomero era ne bagatuuma Janani Schools. Kale no bibimu ku ebyo ebitonotono ebibadde bikwatagana ku bantu bano tukwatagane mu mawulire gaffe aganaagenda maaso n'okulabika nti nno gaddako.